nsinzire gyende ndabe byolaba byolaba byendaba katukuwe byetulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi tuti bweri bweri amaaso gatume wala menafenye tukoolekeza kube betukuwa tulidda wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne luboche akutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisa omwuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. Kale Rinse Fresh akamwako kuba nkali fresh ekibuno kuba nkiri steady. Midworld Pharma Africa Limited bunagise Uganda ebatambuza ensonga eyo. Rinse Fresh mouthwash munaka kutereza amanyo akamaneka unya bulungi ate bana fama Headaid kasouli yango omuteko bobba ebinyo bikuluma weyambise Headaid pink mu color oval mu shape wondo munange butambula sabikide mu kapapula akeru amanya zeru wa chemba ne Captain Rocky Manoki fetuli mu studio za NBS FM tuli wano ku Nizam Road mu kibuga abasoga bakuba ekyeyinda tutandikiddewo ne byolaba byendaba agomudwani onako lwalero nyenzo gatunulira nenga wewulamuko nga ndaba kumpi bebimu tewali nnyo kipya kiri awo nenge kikucho nnyo kubanga otegeera tuyingide mu kanyomero aka byolaba byendaba sibo kiri kakati akanyomero aka byolaba byendaba waliwo roke ekintu ekyatandise okubeerawo ekiri mu bitundu nja kutunulira nnyo Abalonzi olunaku olwaleero ekisooka kumanya Abalonzi baagala ki kiki mwagala leero ngena for the first time ngena kugulawo essimu abawuliriza nyaga munkubira essimu Abalonzi mwagala ki kubanga tulabikanga mutulemye okubategeera Abalonzi mwagala ki oyisege kigamba kubanga akalulu kaggwa abantu abamu bakwatibwa ne bakubibwa abamu bakubibwa ne battibwa sibwe kyali abamu basibwa abamu bakyali maki makomera kiki kye musinga Abalonzi mwesimba ku kiki nnyini essira mulisaawa nga mugaa nti be bano bakulembeze baffe kiki mwagala kye nnyini kubanga simanyi Balonzi bakola ki nze sijja kulimba so abampuliriza leero for the first time mu byolaba byendaba nziguddewo line mumbuulire Abalonzi mwagala ki ndoza bwe tunatandika okumanya bye mwagala ne be mulonda bajja bibakolera 0700 emisanvu 3 njaga muwuliriza abantu baffe mwenna leero njaga kulala roki abantu balaba abantu baffe babategeere 0752 894 Abalonzi mwagala ki nkyuka nti akino kife gye twagala kyensigala nge kukwetawo kumanya mukulu oli ku NBS radio amayina go ni wani amayina bandi takira ikisabiri nsinzira mu luka gwa bukutu mu igombolo ly'ebulo Abalonzi mwenda ki Abalonzi tukolera services singa mu batita ku services edimala ikose singa kwenda walonda ani kuba president nalonda president Museveni kale ate MP wo yani ni kate kasoga kibali amolisi kale ombako omukyala sijja mumbuuza mutegere gwa jogama alo muganda ali mu lyato alo agamba atya je tuli ani ono balandi wano munapia mu ngato wano kati Abalonzi mwagala ki Abalonzi gye twagala kutukolera amakubo kutuleera ddagala mu malwaliro kutuwa ddembe lyaffe ng'abantu kati gwe mukulaba okukwo kiki kyogamba nti kino sikifunye ng'omulonzi nze ng'omulonzi sirina kyendabyewo kyamaanyi nnyo kye bakozeewo okwo kubanga amakubo kati saazi ne butunulira mu Kampala abantu bali kusimba bitooke mbuna amakubo naye ate newammwe gy'oli kiri kiti yawammwe toyogera Kampala ewammwe eno
kati ewaffe nga nze wensula abo otunuulira mu dofulodi yonna ng'enkuba etonye n'emiti gigwa mu kkubo. Kale bw'otunula ng'eno mu katale mu napiya bw'okatunuulira kalabika nga katali katale. Pulezidenti walonda ani? Tulonze bano mbuno simanyi baani. Pulezidenti walonda ani? The president nalonda President Museveni. Kale tweyanziza. Tukyagenda maaso n'okumanya kye mwetaaga. Alo amayina go niyo sinzire. Ono bamuyita Pepe Henry the Great. Kale sibitegeera. Abalonzi Mwagalaki. Pepe ambassador wa evening drive ekiyindi. Ya tuli eno kiyindi. Esobo. Kakati. Eso. Nze kusookera ddala nalonda Kyagulanyi. Kyekisooka. Kyekisooka. Ekyokubiri obuuliza abo abalonzi twagala ki? Simanyi. Ffe nze mu ndowooza yange. Nze yalonda. Nze njagala ko gundi yaffe katugeze nga constituency yaffe oba ensi Uganda. Oli weebuyikwe ggwe? Ndi wa buyikwe mukulu. Njagala Uganda eno. Nalonda nga njagala kuba nasinzira ku bigambo bya Kyagulanyi bya tugamba n'ennyimba zajjayimba. Nga njagala Uganda bakendeeze ku masannyalaze biru yago. Balongoose enguudo. Ekyokusatu nenjagala amasomero bagalongoose. Ndooza nekirala bajje n'abasirikale ku mazzi kuba nzijukira ne Kyagulanyi we yakubanga akawulu yajje ne Buyukwe yagala mu mpa akalulu abasirikale balemedde ku mazzi era bajjako. Ensonga eyannonde so olina kirala kyombuuza mukulu Lubowa. Kaakati ggwe mu myaka 2 n'ekitundu obukulembeze bwa Kyagulanyi obufunyemu ki? Obukulembeze bwa Kyagulanyi Kyagulanyi tanabeera pulezidenti. Tanababeera lwatwakalonyo twamuwa wabula teyafuuka pulezidenti. Wabula owonye akatego ke mbadde nkuteze. Kati bano abamuyita pulezidenti babategeeza ki? Anti kati okuluma kw'abantu kati abantu bayayaana ebibi bali bagala babitereeze ne bagaana obitereeza. Kale tweyanze egi ate abantu mbagadde nnyo. Amanya leero kyola Byolaba Byendaba kyanjawulo nja kumanya abalonzi mwagala ki? Amayina go ni wani? Nze bandeta Robert walonda ali kuba president. Nalonda mukyenda na mukaaga era gonna komaku nga ali Museveni. Kankwinonole bulungi owulire. Buti yafuuka otuba? Nti yayongerako eriina agambye awo kikaaga tegeera ayo walenga omuntu we bamugema n'esente yayogeranga nga tayenda byanguzi. Esaawa eno ebyenguzi nenamba ndala. Newala amadwaliro gaife gali matonotono aye nga mulimu okweddagala. Esaawa eno eddagala muzira. Newala amasomero galiwo nga tibakoopera aye nakugina omulira ti abaana bayiviire ate kodi biki bibagenda okutugulira nga musibye. Abagenda byona byabanga bifu. Kale tegeze nze nolekera engeri gye nafuna mukyenda n'omusanvu n'oyo gye nasembayo okulonda era tiyirangamu nakoma ku mukazi wange oyo yenka. Kakati gwensi kati gwensoje nze tikalonda baba ensoli gitambuza otya iwe? ndi gitambuza na mama w'abaana nole Museveni yasooka ole eri ekintu kyokobye nti bukya wafuna omukazi gw'olina n'olunaku lwe wasembayo okulonda n'olwo nti mukyenda n'omusanvu. Kale weebale nnyo omukazi wange yakukazi wange buti kabiri bano abenda olukumi kuti n'aba batulondera ebiriwo. Kati ate ekyemisolo gw'okirowoozaako ki? Tekikwatako emisolo waleeni twali tuwasa omusolo nasookera ku musubi 5 ng'ogw'omusanvu batulumusamu sindaye ng'era tuvaako bulungi aye buti wano sukaali aliko omusolo olugoye luliko omusolo nobwojo obuje kano kokwesiza emyandu kaliko omusolo buli kimu. Kale Uganda yaimwe tweyanziza nnyo ali ku ssimu. Amanya Muhammad Mwogo okay Muhammad ki? Kati nze kyetwendanga MP okutukolera muno oliga kyetaaga ng'enguudo amalwaliro babe nga balambuulaku okuba nga keeki tugigabana twena ayo ojja okubona n'abandi
nga balonda mubale kyetaaga batukulembere bulungi nga twasooka okwebazaako nga yinginiya Moses Magogo munaakoze akoze iro aira yagalambula oba eddagala eribaliziramu yagula ebitanda ambulance yino yabwerere yateetana kutongera eyindi mukama wange kankubuuze ekibuuzo abalunzi mwagala ki abalonzi twenda kubanga batulabirira ne basuubiza babe nga batukolera kale tweyanziza eriyo ampereza message wano agambye bamuyita Ibra ali kivubuka Rocky fe twakowa ebyabantu abo betulonda ne batwerabira wabula foli bwajjanga alina ku ssente gwe tutambula naye gamba lubowa twagala ssente kale mukulu oli kwa NBS Byolaba Byendaba leero mbawadde chance abalonzi amayina go ni wani wale sebo kale sebo oyikwogera tumwe wayisa 15 sebo obuzize uzoti abalonzi twenda ki abalonzi ze kantu ayire irala nti abalonzi mu Busoga twenda kulonda bakulembeza balwanisa banaibwe mwenda kulonda bakulembeza balwanisa banaibwe abalwanisa banaibwe aye nganziramu eriyo kyoli kubisaawa awo aye tiri kitegeera kikyoli kubisaawa awo baba obuzize abalonzi bengati nze nakuba nti abalonzi ife ab'omu Busoga tulonda balonzi banalwanisa balonzi bakulembeze banaife nani gwe walonda kuba president kubwa president nalonda Kyagulanyi sentamu nalonda wali omusuubiramu ki service delivery obuweereza kyova wamulonda kyova namulonda kamala kalema Busoga benda kulonda bakulembeze balwanisa bakulembeze banaibwe mazima ategeeza ki omusajja oyo simutegedde mukulu tuli ku NBS channel mwenda kalonyeza nya radio mugoba nsonga navaako okusinzira okuba nga tubaweere tuli ku kintu kimu kyokka abalonzi nebuuze paakati abalonzi mwagala ki kuba oli ne bwajja nga ayogera bulungi era mubuuka mukulu anyi amayina go ni wani mwanguzi w'ekijifa okusinza ku district sebo oli butereevu ku NBS radio program evening drive leero ndiye waimwe abalonzi mwenda ki abalonzi kyetwenda tulimira nguudo okuta amalwaliro eddagala ebyo walonda president ki kyabwensenta kale weebale abakyagulanyi bawambye ekintu mukulu kutuweereza kale maama amayina go ni wani Susan ebukaya Susan oli otya yandi ndi bulungi mamuli mutya kakati gwe webukaya abalonzi benda baagala ki kale abalonzi kale twalonda abantu bino abantu bakubirako enduulu kati nongefe byali byamataka enduulu zaali mpitirivu omukyala gwe twalonda Mr. Mutasingwa azikoko nkayana tusooke tuve ku ekyo byoliko kati ozze mbirala abalonzi mwagala ki anti ezo ze zaali enduulu nga bantu bakuba enduulu abalonzi mwagala bafaako ku nduulu atufaako kubanga oyo omukyala faatufuddeko mwe mwali mwagala abantu n'amalwaliro gemisiku agenzeeyo kakati ku president walonda ani gwe president Museveni kale webale nnyo nyawo mukama akuwa omukisa tulina eddakiika 2 okubasiibula naye twogerezaganya nammwe halo nkulabusiza mukulu kale amannya goffe nze Matiya Kaama okusinziira mu Namayingo ekyalo Bulundira radio mutufuna bulungi kati nnyo ddala tubafuna bulungi era gwe omulundi gwange ogusoose leero ndi musanyufu nnyo okuyitamu kale oli
buterevu ku NBS FM abalonzi Mwagalaki. Ekyamazima kiri nti ennaku zino abalonzi twagala ssente waliwo asindise message awo gy'obeera tubadde wamu naye ennaku zino twagala ssente tewali kirala kyonna singa omuntu ajja omutuufu ajja okutukolerako nga talina ssente tetuyinza kumulonda. Lwaki? Lwakuba ensi yayonooneka kati tuteekayo omuntu naye agenda alyeko. Ogambye omuntu ne bw'aba mutuufu nga alina by'asobola obakolerako naye nga talina ssente temukombya. Tetuyinza na kumukombya. Nze wano wendi nze nalonda musajja bamuyita Gando Fred ku president nenonda Yoweri Kaguta Museveni naye mu butuufu Gando teyayita lwakuba teyalina ssente kyovola benaku zino nange enkyuse nga muntu talina ssente siyinza kumuwa kalulu kyokanga Gando yali asobola obakolera kyo kituufu kwokuba yali atuli kumpi oyinza okusikasukako ebintu ne bijjako naye nga talina ssente naye wetuuka ku kuvu teri kwegamba tuli bubi nnyo. Ekitegeeza ekyaleetera Gando ebizibu butaba na ssente naye ekituufu kyennyini baleke kukulimba twagala ssente abalonzi Uganda yonna ana lisensi ojja kulaba. Kale tweyanziza nnyo nsanyusa okuwulira ali ku ssimu. Hello. Ne oli otya? Omusajja akafuna akantu kano oba taliiko. Hello. Hello. Yes. Nze tuli gurupu ey'ekivubuka. Amayina go ni wani? Joy Bwamichi. Mwebale kuwuliriza Nabbasa. Nkali. Abalonzi benda ki? Wanji? Abalonzi benda ki? Tubaye tukubire kumami kumukoba nti mukyala alambula tatulambula ku twayigula woyira mu Novemba yireera mukaire ambula tubali tukoba nti bali mujinja muno tulambula mama kufuna kusente okubire mami ki Babalanda nekipacho kale okoze bulungi njamutegeeza kale mukwano tweyanziza olumu ogenda otulaawo n'ogamba atukulembera avuga ekintu kubanga waliwo ebintu by'owulira n'amaanyi gakugwamu naye nga Riz fresh mouth wash ebatuusiza ku Byolaba Byendaba ebibuno bikuluma amaanyi gakutawaanya weyambise Riz genda pharmacy kuli okumpi oba drug shop Midworld Pharma Africa abatuusaako ate banaffe aba headaid bagakasa omutwe okuva okuluma ebinywa bikutawaanya bikuluma mugongo headaid pinki mukala ovo mu shape ng'asabikidde mu kapakere. Njagala okutegeeza nti akadde katuweddeko twagala kuwumba program naye olunaku olwaleero okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro mu kilavulavu mu Valentines eno tugenda kuwanguza omuwanguzi $5,000,000 anasinga okubanga atotoma mu kuwaana omwagalwa we. Valentine tugitaddemu ebirungo nefuuka special Valentines. Tulina omukontani asooka ayitibwa Zamzam Najia okuva ebuyukwe tumusuubira ku mpewo ekiro ky'olwaleero and then Peter Emorimo okuva mu Kikalamoja tumusuubira ku mpewo. Tulina batutwaire Joli okuva ku Lakeside Wanyange. Katino ekilavulavu mu Valentine kikutuusibwako Excel Vocational Training Center Kalule Bombo Sisan Suits Hotel Spire Road wano mu Jinja gwe kimanye nti lunaku lwaleero twebaza Mukama olw'ekyo kyonna kyatuusizaako